So leero tugenda kwogera ku factors to consider before buying land for poultry. Oyagala gula ttaka lya kulundirako nkoko zo naye tomanyi biki byolina okugoberera. So mweno video njagala nkulage ebintu byolina okugoberera nga tunaba kugula ttaka. Yes, kubanga bw'ona ogula ettaka nga togoberedde ebintu bino kigenda kukalubiriza mudda oba mu future. Kubanga abantu abasinga ogula buguzi naye tomanyi biki byogula, naawe kennyini tomanyi kyoyagala. Naye kubanga oyinza okuba ne ssente, yes, well and good, you have the money, ssente ozirina, naye ate ssente temala byonna. Waliwo ebintu ebisinga byolina okugoberera nga tonaba kukola ekyo kyoyagala kukola. Kati gw'oyagala okugula ettaka ng'oyagala kulundirako nkoko, bino byolina okugoberera wammanga. Ekisooka, number 1 oba factor esooka gye tulina okutunuulira ennyo nga tetunaba kugula ttaka lino, tulina okutunuulira kye tuyita topography y'ekitundu kyaffe. Topography kikulu nnyo. Kyeki? Topography ebeera nature, enkula. Ettaka lino lyakula litya nga tonaba kupapa, kubanga basinga mu papa. Olwokuba bakuzigiridde ettaka, mama wakubidde, mwana wange wagamba oyagala kulunda, waliwo ettaka wano eno bandeetedde eddiiru lya ssente mmeka, lya miliyoni 4, naawe no papa n'ogula. No, olina okwetegereza factors z'enkuwa. Singa tozetegereza by'onaalunda tebigenda kuvaayo, togenda kufunamu. So production yaffe bwe tuba nga tuli bakukola production ennungi, oba nga tuli bakukola magoba, n'ettaka kikulu nnyo. Bwe tugula ettaka, bwe tugenda okuteeka ebiyumba byaffe oba projekiti yaffe, wakulu nnyo, kubanga kyekisooka omuntu okubeera successful olina okuba nga oguze ewantu awali strategical, awantu awagenda okukusobozesa okukula. So topography kitegeeza ki? Topography kitegeeza nature, enkula y'ettaka. Kitegeeza ki kino nature? Ettaka erimu liri stipe oba kiyite hill stroke mountainous. Bayinza okulagirira ettaka nga liri eyo mu nsozi, z'e Buduuda, ensozi z'e Kasese, za Rwenzori, eyo yonna Bundi Bujjo district, Kasese, biki, eyo yonna mu nsozi. Togula, terigenda kukolera kyoyagala. Yes, togula. Lwaki? Ettaka lino singa libeera mu stipe area, togenda kufuna mwaganyi, oba togenda kufuna chance esobola kwesimira amazzi kye tuyita underground water, borehole. Kubanga ojja tutuuka ekiseera, kubanga wano oba otandika, oyinza okuba otandika n'obukoko 100, 200, 3, 4, 5 nga tulaba mu maaso gy'olaga, ne time egenda kutuuka okule, business ekule, oweze enkoko 15,000, 1,000 nga zeetaaga amazzi amangi, nga tosobola kumalako na kugula mazzi, ng'ojja kwetaaga okusima amazzi agago. Kati omuntu ali mu hill oba mu steep areas oba mountainous areas, tosobola kusima mazzi, distance eba y'amaanyi okutuuka ku mazzi. So olina okubanga ettaka liri ku kye tuyita flat plateau. So mwasomanga bino ebintu nga temubitwala nga serious mu geography. Flat plateau kikulu nnyo, ettaka nga lya museetwe, liri flat. Lwaki? Bw'oba oyagala osima amazzi kikwanguyira, otuuka level the water levels kiba kyangu okugatuukako. Ate n'ekirala, omuntu aguze ku flat area kyangu nnyo okugrading ettaka eryo kye tuyita grading, okuleeta grader ne kugrading ettaka eryo. Ne bwe tokozesa grader naye abantu kibanguyira, naye gwaguze mu nsozi kigenda kuba kizibu okugrading ettaka eryo. Tractor okutuuka eyo waggulu okugradingira eri leveling, kuba tosobola zimba biyumba nga biko biri slanting. No, olina osooka leveling ettaka eryo. So it is really expensive here. Expensive kitegeeza ogenda kukozesa ssente nnyingi, expenses zigenda bba nnyingi so that you can produce. Ekyo kimu, eyo factor emu. Factor ey'okubiri gye tuconsideringa nga tugula ettaka, distance to raw materials. Distance to raw materials. Gw'ayagala ogula ettaka ery'enkoko, kuzimbawo ebiyumba by'enkoko, kutandikawo projekiti yo, kino nakyo kikulu. Ettaka eyo lirina okuba nga si wala, nga teriri wala nnyo nawe ogenda kugula raw materials. Raw materials kize njogerako? Njogera ku kye tuyita feeds, kye kikulu. Feeds.
emmere ogenda kuba ogula emmere y'enkoko kati abantu abasinga mugula emmere nga mugigula wala kilometers nyingi kitegeeza transport gw'oteekamu okutransportinga emmere eno magoba oba oli ku magoba ago g'olya so olina ekyo okukimakinga sure nti no bw'ogula ettaka si wala nnyo ne trading centers si wala nnyo ne butawuni w'osobola okufuna raw materials nene ezikola feeds kyamagezi nnyo okugula ettaka nga teriri wala n'abasuppliers babagenda okusupplyinga ebintu by'ogenda okukozesa mu production. Yes, land is one of the major factors of production. Ettaka bw'oba tolina kizibu okubeera n'ekintu ky'oproducing kuba you need land as a major factor of production. So distance from materials is one of the major points. Number 3 gye tuconsidering is also factor yokusatu distance to market. Eno nayo nkulu mugula ettaka ng'oliguze wala teri bantu okutuukayo lutalo kitegeeza ki kuba oluyinza obusanga omuntu yazimba mu nsozi ani agenda okujja mu nsozi tewali enkuba ne bweba etonnye kitegeeza okutwalayo emmotoka okwambuka awo wonna ogenda bbaawo kye tuyita landslides kuseerera kitegeeza ojja kuba n'amagi naye nga tolina ngeri gy'ogatwala mu katale kubanga ekkubo bbi. Distance to market akatale tekalina kubeera wala kubanga abantu abasinga mugula ettaka nga muliguze wala okutuuka mu katale kyetaaga ssente ate nnyingi okutuusaayo ebintu byo mu katale era kigenda ku affectinga kitegeeza all your profits zigenda bba zigendera mu kye tuyita transport ng'okusobola okuproducinga profit yo yonna agenda kugendera mu transportation ng'otransportinga products zo bw'otransportinga nkoko bw'otransportinga magi byonna olina biconsideringa. Point eyokuna gye tutunuulira climate giyite embeera y'obudde enkulu nnyo. Yes, enkoko zino tezaagala nnyo bbugumu lingi so oba ogula ettaka menga sure tewali ekitundu mwoguze tekiriimu nnyo bbugumu lingi oyinza ogula ekalamojje ewali amalungu eyo ng'ebbugumu lingi koko tezigenda kukolera kyoyagala weziba za nnyama tezigenda kukula kuba zigenda twala obudde bungi nga zipantinga waliwo ezibeera nga ziweekeera kubanga ebbugumu lingi enkoko erina temperature yaayo eri waggulu nnyo already weebuyo enkoko actually temperature yayo eri mu 45 degrees Celsius kitegeeza ennyumba y'enkoko gy'ozimba erina okuba ng'eri wakati wa 21 to 25 degrees Celsius yeero temperature normal temperature bweti bwe nobba mu kiyumba kale ojja kwesanga ekiyumba kyo kiri mu 30 degrees Celsius plus enkoko egenda twala energy mungi nnyo ng'enoonyino ng'eyagala embeera empeweevu kati bwe weba nga weeri tewagifavoring ebeera stress efuna kye tuyita stress kati buli wefuna stress bwe bibadde ebiika magi tegenda kuwa magi. Yes, bwe bibadde ebiika magi ka stress kagenda giyitirirako tegenda kuwa magi kubanga egenda twala obudde bungi energy mungi nga tekyalina energy ate akola ki abiika gi etwala amaanyi mangi bwebanga ya nnyama etwala stress ono agigira netwala amaanyi mangi netasobola kuteekako nnyama gyerina kuteekako so ebyo byonna olina biconsideringa ate era enkoko teyagala nnyo mpewo nyingi obudde bw'empewo nga bunyogovu nnyo era nabwo tebwagala so olina okufuna ekitundu nga kiri medium kiri awo mu medium side medium climate awo awe watyo okitegeera tetulina bbana climate eyokya nnyo ate tetulina bbana climate era enjogoga nnyo it has to be moderate climate. Number 5 factor eyokutaano gye tutunuulira nga tugula ettaka lyaffe tutunuulira kye tubayita road network system. Eno nkulu road network system amakubo gatuukayo gye tuli gye twagala otteeka gye twagala otteeka faamu yaffe erina okuba nga amakubo gatuuka bulungi nnyo gakonekitinga okusobozesa gwe okutambula obulungi okutuuka mu katale ogenda okugula bye weetaaga ku faamu naye singa ekyo tekiriiwo togenda kuproducinga togenda kunyumirwa ogenda kubeera mu losses ever. Lwaki? Kubanga cost of production yo eri waggulu nnyo. So see you in my next video katulabagane nate mu video enaddako. If it's your first time, consider subscribing, liking and share to others. Let me see you guys. Bye bye.
Today guys, we hatched over 1,000 birds, purely local breeds. Yes, so these are birds for our clients. See, if you really need local chicken, please come into my inbox and book for your chicks. They will be delivered to you in time. So before we give these chicks, we have to first vaccinate them and then give out these chicks here. So we vaccinate Malex. Yeah, that is the first dose that we give.